abanafu aba National Promoters Association balinawo olukuŋŋaana bayise abakwatibwako ku nsonga y'ebivvulu byonna mu ggwanga Uganda. Kati enteekateeka eno ng'egenda mu maaso nga omanyi nti abategesi b'ebivvulu balinawo ekirowoozo kye baleeta nga bagamba nti buli agenda okutegeka ekivvulu yenna mu ggwanga Uganda alina kusaba lukusa ewaabwe, wabula abapromota abasinga ne bakikubamu ebituli era ne bitagenda bulungi ne bitatambula bulungi. Kati waliwo okusika omuguwa wakati wa promota aba Ampnet ne bapromoters aba NPA oba National Promoters Association ekikulirwa Abitex n'ekiri ekikulirwa Tone Sempija. Kati waliwo omukulu bamuyita Nobat Events. Nobat Events yakava mu nkomyo nno yasabuddemu omukulu bamuyita Balunywa. Lunaku lwali lwa mukaaga bali ku Radio Simba ku programu emu nga boogera ku bya music. Wano ne baviiramu ne beekwata amataayi ne beekuba bubi nnyo. Balunywa nga bw'omumanyi kubanga yagenda ku poliisi ekira n'aloopa nti bankubye oluyi. Era omukulu Nobat Events n'asobola okuba ate nga ku poliisi bamucunya yagenda n'akola statement era yali agenda kusulayo wabula ne bamutaasa ne bamuwa bondi. Kati omukulu ono yavuddeyo n'ayogera ku nsonga nga bwe zaali olw'ensonga nti bannaffe aba NPA omukulu Balunywa ne ttiimu yonna baagala kuba ate bamusiba olw'ensonga yasobodde okuba ate nga azibula bapromota oba oli bagamba nti bo aba Ampnet bagamba bapromota ab'ekyalo. Kati eri NPA yeri mu bapromota bakabejja babbala mu Babitex babbajjo okitegeera. Kati olutalo lwe luliwo bapromota waliwo n'akasente akajja lwakuba tebaagala kukagira naye omukulu Nobat wuuno eyakubye Balunywa oluyi namulopa ku poliisi. Olira bwagamba n'obunkenke kubanga nvaayo nenjogera kwebyo bye batayagala bantu kumanya bamufuna bulungi. Emabegakawo nga mwenna bwe mumanyi nti wavaayo abakulu ba NPA bayagala okwekobaana wamu ne poliisi kulaba nga bongera okutulugunya promoto wa wansi. Ne bavaayo n'ekiwandiiko kyabwe kye bawa poliisi ne bakisomera ku headquarter Naggulu nga bagamba nti buli promota yenna okutegeka ekivvulu mu Uganda alina okuba nga ayitidde wansi wa NPA nga poliisi tenamuwa clearance ya security okutegeka sho alina kuba nga asuse kutwala bbaluwa ya NPA. Ffe naddala nze Nobat Events bye navaayo n'empakanya nga mpitira mu bamemba bannanga aba Ampnet kubanga ffenna tetuli ba kibiina kya NPA bapromota tulina ebibiina ebyenjawulo. Yes, kati bwe navaayo nafuna call-ups ez'enjawulo ku media nga bwe mumanyi nti abasinga mwampita nga bwe mumpita lwaki mpakanya nga nabo mubayita ku lwaki bo baleeta. So bwe nali ku Radio Simba ku lw'omukaaga mwami Balunywa ne muwanguli ne debate nenjiwangula ku muzindaalo. Okitegedde olutalo lwatambulira ddala lutya? Kyenyiza okugamba Balunywa era nti toddanga mukwetandala ku debate nga nange kubanga tosobola kunsinga debate yonna yonna. A graduate of 2 degrees tosobola kumusinga ng'oli wa senior P2 dropout tosobola kugezaako ku debate nga nolozo naawangula tosobola. Kati bwe namuwangulira ku muzindaalo namugamba ekigambo ekyamujja mu mbeera namugamba omugaati ogulabye bwe twaguyeemu detosi tuguyeemu amazzi agajjudde etosi nagenda olaba nga ngwa mu bulago ayagala okuntugumbula. So oyagala okuntugumbula nange nembanga eyeetaasa nemwejjako nemwesikako. Kati mukumwesikako okwo kakalamu omukozi era moderator omu ku baali batu moderating program nankwata nanziza ebbali nansaba nzikakkane n'oli naye ne bamukwata ne bamufulumya naye akakka. So kati yewe bamufulumya bwe yafunira chance ejja ku kira road wano okumpa wabira omusango. So kyova olaba ndi wano eggulu olunaku lw'eggulu abakulu bampise nenzija ne reportinga naye tebyawedde bulungi era baŋŋambye enkeera enkomewo kwe kubeera nga ndi wano essaawa zo. Naye mu byonna kye njagala okubagamba message eri clear. Abakulu bano balina mission bapanga okulaba nga ntwalibwa mu kkomera eruzira. Bo bagamba mbwakiri nebakeyo emyezi 2 ngenda okuvaayo nga mission yaabwe bamaze ogibu. Kitegedde omukulu Nobat Events abatamumanyi omukulu ono ya promotinga nnyo omukulu gwe bayita Palaso. Wamuwulira nti Palaso ali mu miliyoni 15 miliyoni 20. Babajjo ne bavaayo ne bategeeza nti ono Nobat bamuwadde emyezi 3 ajja kuba nga agudde. Olutalo lunene nnyo. Ulira Nobat era buli ali eyo ng'asobola okunnyambako nannwanirirako wabakulu bangi bali eyo neffe emikono egyaffe giri tayi
kubanze ndi ku good cause bana basajja balina mission zaabwe za njawulo naye nga eva ziba za kubba sente za muwi wa Balunywa nali simukubangako ate era nga bwagamba wabagambo namukuba oluyi bannange mbakubanga namukuba oluyi wandibadde at least ekiraga nti namukuba oluyi waliwo camera footage wali ensasagge eyo ku radio Simba ku reception waliwo camera footage polisi nze ngisaba erete camera footage eyo wenaalaga nti namukuba nja kugenda nsaavinga ekibonerezo kyange naye bano beegase wamu ne mwami Balamu alina abakulukulu baakubira amasimu abagamba bumusibe oyo yatulemesezza kwegamba naye I'm sure we'll overcome this. Ye Nobat Events oyo Nobat yagamba nti obuzibu bwonna buva wano mwena mubimanyi nzize kuva mabega nga mbyogera bano abakulu bakwata ekkubo ne bagenda ne baguza government ne baguza Uganda Revenue Authority idea y'okubanga ejesoloze ba promoters omusolo esoloze n'abayimbi okay nze bye navaayo nenkola ki nempakaja nengamba okay muyinza okusoloza naye musolozezza mutya togenda kusoloza abantu vagala nga tobasomesezza oba munfuna bulungi kati bo tebagala akyogerako naye baganda bange mwena abali eyo waliwo n'omuzadde golabanga ebyokusaga naye ogenda kuzaala omwana omuyimbi kati bano balikuwonoona generation egenda kuddako byebyo batanjagalira byebyo byebafa nange kitegedde ye Nobat Events omukulu ono yalina olutalo n'omukulu Abitex waliwo olutalo lwe bayinako omukulu Abitex n'omukulu Nobat n'amutegeeza waliwo bigambo byeyogera ate kakati ekivulu gwe bakiwadde babanga yaggwa kati tumwagala omuyimbi agwe ne promota omuyimbi atambula na muntu aliko tugenda ne mutujerega mutuli bakadde ebigambo byetwogera bye bituukirira ate ne mutuyita abalogo twabagamba omwami sipidi gy'atambulirako tasobola kuweza myezi mukaaga munnange yamuwa emyezi mukaaga nemuze ebbayi nemugamba omusajja emyezi mukaaga gyonna gy'omuwadde anaatuukayo bo nga balowooza bambi nti ffe tulina fitina ku muntu ffe tetuba na fitina naye tetwagala muntu ajja mu bizinesi yaffe obutamanya bwe ate abuleete mu bizinesi yaffe era amaliriza alina abantu bakoze eki music industry agitaddeko damage si nnene naye ntono naye ng'ate tetuba kuvaayo kugyogerako era ejja esobola okugaziwa twagamba nti omuyimbi gowa sente zizo tetumanyi na gye wazijja naye ate sente z'owa abayimbi abasaana emiliyoni z'5 n'oba wa 10 ate n'ovaayo n'olaga nti ate ffe tuli babbi bwasangamo abamaze emyaka 25 mu music industry twagenda okulaba nga si kituufu ne tuvaayo ne tugamba nti okusinziira ku nkola omwami oyo mu butamanya bwe bwakoleramu emirimu agenda kufuna obuzibu ye ng'omuntu ekisooka sente gye yazijja zigenda muggwako lwe lutalo luno we luva omukulu abalujjukira olutalo olw'omukulu oyo ng'agamba nti yalina amalala mangi nnyo gwe bayita Nobat Events yapromotingako yatambuzaako ka miliyoni palaso ng'amugirya miliyoni 15 miliyoni 18 miliyoni 2 babbaje ne bategeeza nti kale katukulinde tulabe kati ensonga zeezo nno era poliisi yategeeza nti omusango bagufunye nga bagamba nti omukulu Balunywa yaloopyeyo bamukubye oluyi bannange bapromota ekituufu tulina omusango gwa Balunywa alumiriza omu ku bantu byali nabo ku talkshow emu ku Simba waaliwo ebigambo ebyawandiisiganizibwa mu talkshow nga waliwo yali amulumiriza okuba omuppi era tutegeeza nti bamwokya oluyi olukwata ku liiso lye ery'oku mukono gwa ddyo yagenze yazze ku poliisi nagulawo omusango n'aweebwa medical forms yatute mu ddwaliro ne bajjuza ne zirekomezebwawo ku poliisi essaawa zino poliisi kyegenza okukola okuba nti nefuna statement ku radio gye baaliko naddala eri omutegesi okakasiza ddala oba bino byono byalumiriza yabirabako n'ebirala byefaananyirizaako weebiki